Tetujjaga nti Brian White abadde musawo zimba simanyi mu busawo. Nebo abadde musawo talina certificate yange. Era simuwandiisa nko nti musawo. Mama Fiina ye omwewuliriddeko avuddeyo n'ayogera nti tamumanyi mu basawo be yawandiisa. Nga nkuggyeko katono nnyo ate awo katono ye Bajjo ne Kasuku. Munnange natolowooza tebawumulidde ku TV. Eno ba TV kisimanyi na kumanya kubanga ne wabeera mwana muto ebigambo bye bayogedde baba bategeera biki bye boogera. Musanza akuba nsigo mbampe mudde ku TV bati kiyitawo. Ati kiyitawo bati kiyitawo. Mukube ensigo lwaki okuba ensigo kyeki abaana bakitegeera. Ati yabadde akuba nsigo za ffene. Basanze Brian White akuba nsigo ya ffene nga ya left eri mu bbanga nga ya right eri wansi. Omukazi n'asala amagezi ag'okya ensigo. Katukozesa olulimi lwa kintu kikulu katosene kati. Emu yabadde mu bbanga emu ngeri wansi. Omukazi okola nga yabadde atagetinga nsigo. Kasuko tandise okusirwa. Bwetogere ebyamagezi bwoleta katembawo. Omukulu wa Musanza ali mu nsigo exchange. Tuku apwa. Kasuko doso tulajimala. Adogana mbala mwama. Gakale bayaka byaki kati ensigo z'omusajja eziza ko nga bazire madde. Kubanga ekyabadde ekyamaziba Brian semwala. Brian talina mutima gutta muntu. Tebakoleba nga tikayina omutima ogutta. Tekasobola kutta muntu. Naye omukazi kyofana nga ne police yakutte omukazi bino byejogera allegation is omukazi bamukutte lwekyo ali ku police custody ali omukazi bamukutte that's why kujere mando we mufuna amazima kati waliwo that coincidence to omusajja bamusanza anyenya nsigo za fene nasasulira ekikola kyo kati ekyokuba kwado omukazi kikyamunyiizizza ekiriwa n'asuulayo live ate kati yanyiiza ate nga ni ali mu bulumi omukazi yamwokeza kwa basajja lavu yabaloga kyo kamba asobola okuddamu okwagala omukazi bw'oba ogamba nti kyekyamuokyesezza osanga yagedde nti nsobi yaani kakati gwe bitu lwakusanga ng'onyenye ensigo n'ono omuwala gwe musanza alina kookya nkuwa example kakati wakitola nti omukazi abamutemu how do you ban people abali mu kikolo ye kakati kali akati kakodowalira kyo kamba Brian White omukazi oli abadde agenda kamalawo obutemu bw'abakazi to promoting nga butemu Kasuko kankuyigirize bonsanga ne mukazi wo otambulanga butambuzi n'ogenda. Don't do that shit kati omukazi ali mu komera. Ebintu by'okuyira abantu acid. Omuntu by'okuyira kati omukazi yafudde omwana. Kati omwana asobola okudda. Kakati oluntu lwa Brian twasigadde nga lwesimbi. Juu yabadde ayomba nga ndaba n'akantu keerega mu mpale kayitamu. Kakati ko kafudde kasigaddewo. Ebitundu bikyama bya. Kati omukazi yabitutte. Yayogedde butina jonga ndaba efumulirega. Kasuko! Oyinza nokwa yade ku climax ogimanyi likazina nga liri mu bbanga bwere Kasuku eyo interview no yamwokesezza Brian White abamuli okumpi mu mujje mu kamera teri kizibu kyagenda kuyitamu alitalooza nti okuwogana nnyo solution zembera Brian White abadde sibiwa mazzi busingana abadde ko nadiba ndi polite nembulira ensi ekituufu ekyaliwo nensirika nenzirayo mu byeki kati okwekyanga kyanga tekukola kati ye kyanze nalebe nga he exposed himself. Ompulira kana malaga nyenya kanula yenyenya yena tikyabadde kirungi kyakoze bani yamwadde amageza simanyi manya bamawe muyitirizo kwagala content yabadde ku live ye yabadde ku Facebook waliwo yabadde amukwata kyabadde kyabusirwa ekyo ayinza okuba yabadde kati kinategedde ayinza okuba nga ye yabadde atya kumuwayiriza kutta muntu nene ekyokutta omuntu nga tewakikoze Kasuku Brian wabanga si yasoma omukazi oteri kigenda kumutuukako no wabanga ye yamusira ojja kulaba ebizibu nga byeyongera kuki omuntu bw'omutta musayite gwekweka Kasuku totanga omuntu munkukutu n'abata Felix Kaweso bala bali mu makomera makindi omuntu asobola kwefiira era omuntu yenna abayimbi abali basa abantu ebyaddala baagwa besobola kumenya no mu kamera omuntu akkirizibwa okutta mu nsaba president ate nga talotalo tebakkiriza kutta innocent civilians President we Tanzania nga utalo yogera kebyo utalo lwalimu bwabanga tabaleyo tazi nga atabatemu tayina musa no bwabanga abantu abali innocent ogwo musayo gumuli nga tekuli mufaako n'abaana be akati Brian yani bada ngomuntu zinali my Brian White yasoma gomumanyi kakati omuntu yasoma okwata tya guli no wogana kuba justice nebo ojukweka tebula kitegeze yabadde yagasa obusungu n'obutasoma n'obusiru
kati yafunye eki mu kuwoggana nalabye abantu bawuliriza ggwe mwogera kusakulabibwa mwogerako bikiringa nze zemba mwogerako simwogerako bintu bimu kuba njogera kintu kikiriraje kuba simulinako mutima mubi Brian White edda sebo yali chaliwa nga omboera mu loja gamba pereza ye 10 nga alikuwa mulungi nga ina sene alimba nnyo nga tayina sente aizo bakamutereko sente dakika 2 natakuwa noli emmere ne bakwata abamulungi ayi kasuko ino katu sinikate awuja kubira Brian mudakika 2 gakuteraka oli mukwano ngo kakala izo kugamba kasuko mpenda dakika 5 nkuterekawo nonya bereya babanga towakola munga bajjo ziramulimbako ni mu hoteli e Masaka edda kankutereko kati keyantera kose ali bajingi mwe nalira nina sente bajudo byendimba limba zamanyete sitinga aba kati bajjo ane kira kasuku abantu batambulya mu style ya Brian White si papa Lwasa Mike Ezera buli muntu ali moyo gundi mbi muvubuka togenda nga moyo bintu bayite byobufere ate nkujjeeko katono nnyo nkutwala ewa DJ Jacob onayongedde maaso n'agamba nti kuva dda mwana mulenzi oyo Brian White ng'ebintu ebyo abikola mwana muwala ono Carol Naluwama myaka 25 bwatu bwe yatugenzeeko kamukuwe DJ Jacob abeere nga ate byonna abikuwa ensonga eno ey'essabo yayogeza bannayuganda ebigambo bingi Brian White yali yafuuka jjajja kuva dda mu mwaka wakitegeera kati naye kuva dda niwe yazirina ssente ku luli ennyingi yali abikola era abamu baafa lekera abaana b'abavu bafa abaana abagagga tebafa naye alitayo atatika alitayo n'amukalira mu ngalo ayitayo oyo owa first family naye ne bawulira obulumi bw'omwana w'omwavu bw'ayitamu ng'afa kati kiringa mulimu abantu abanoonya kamoga ne bamuteekako ne million 3 omukwata naye nga waali awo owamataka waali awo oyo atwala abaana be ku ssomero n'abadropinga n'abakimayo waali ali mu Uganda banetulaga nti omuliro gwamwokyeza tetulina sayini ziraga nti Brian omuliro gwamwokyeza nabye ku butambi obumu bwateereddwako ku social media okwo nga bulaga ye naye ate tetwalabye face nva ku ekyo omuliro gwayokyezza essabala teryayidde n'ennyumba era genda abukewo nakyo omwana yaziisibbwa bazadde bajja bayita babawe miliyoni 5 miliyoni 10 naye aveewo akola ekintu ekirala ku mwana omulala paka bwatyo kubanga emmanda gy'alina emusaba abantu balina okumanya nti okusaddaaka kwa mirundi mingi saawa zino oba okusaddaaka ng'okozesa sex oba okusaddaaka ng'okozesa okutta oba okusaddaaka ng'okozesa bisolo era nkubuuza nnyo buli kiisi ng'omanyi oli tolyalya nnyama yako mikolo gy'otamanyi omukolo nga sigugo togulyako nnyama twebakabakana buli mukazi abakazi bangi nnyo baba bakodde emikisa gyabwe dda bagenda muleeta mu bulamu bwo akusiraanya akuzze ku ziro bakazi naye mulimu emmandwa ezibatambuliramu ezibakozesa mulimu emmandwa ezibanyunyutamu emikisa nga ginyunta omukisa ogutwala wooli afunamu otegera bakazi bangi gwosanga nobebaka olunaku lwaleero nosiraana obulamu bwo bwonna nga buli kimu kyokukwatako tekitambula mistake egyo so basajja bannange abali eyo fa nnyo ku mukazi gwogenda okwambula mukazi gwe ali eyo fa nnyo ku musajja agenda okwebakako ate onoomanya otya osobola okutegeera olaba ensolo esobola okutegeera nti awantu awo sisobola kukwatawo olwo ate gwe omuntu Katonda gwe yawa amagezi agasinga ekisolo olaba ekisolo kisobola okutegeera nti omuntu oyo alina omwoyo omubi ate olwo gwe omuntu obuzibu bwaffe tukkiriza nnyo laavu etuziba amaaso